Frank Gashumba Hajjeno Muhoozi amukubye teke agavayo galaga nti ono mugobe wajjo sokola ebigambo byamuletedde akabasa era byatandikiddewa bwino wuno. PLU does not own Uganda. Uganda mwagisangawo era mujjagirekawo. Luno olutalo Kabanda ne Frank Gashumba. Frank Gashumba ebibyesi birungi gakaba gakomba Hajjeno Muhoozi onaamunaabidde mu ngalo nsooka olekinge obuzibu nnyo tugamba nti ennyumba ya kundi ekutta akaliro wabula ate wa Muhoozi ekirokota si kisaanikire. Muhoozi yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti Hajjeno Muhoozi nze kennyini nze eyalonda omukulu ayitibwa Daudi Kabanda. Mu lutalo lwa Frank Gashumba ne Daudi Kabanda, Gashumba yali alaga nti akola nnyo okusinga abantu balala bonna era ono yali wanga gwa mu kifo kya kusatu wali mu PLU obwo twogera bamukasuse eri mu kifo kya 10 Daudi Kabanda ne bamusembeza ddala ku mwanjo. Muhoozi agamba era labula Gashumba yamugamba ssebo nze nateekawo Daudi Kabanda era namuwa obwa General Secretary era mbu mwongedde kakati bano bafunye abafuzi oba abakulembeze abalala. Nagamba nti manyi lwaki nakikola era ensonga zange those mwenna abali mu kubanga mumulwana muli mukubanga mulwanisa MK nze kennyini gwe mulwanyisa Frank Gashumba okulwanyisa boss we wamagwe bimuzalidde akabasa agamba nti yetagena kubikkiriza era agamba nti mulina okubanga mubikomya. Gashumba ne bamuteekako emundu ku mutwe ne bamugamba nti stop tokiddamu. Kakati era Muhoozi n'ayongerako n'alabula n'agamba nti ekibiina kya PLU tekirina foot soldiers nga ekya NUP agambe bote balina ba foot soldiers. Jogira Frank Gashumba yagamba ndi ba foot soldier lwaki byogera bwati bwe yagamba binono bye bimuzalidde akabasa bimugobesezza amaziga gokka bira buli omu ategedde waagwa Sebo afande mutewa wendigwa waligwa. A few moments later. Buli atafuka mbaka wa parliament alina akasajja kwa baka ba parliament ate nga tewali yabagana kwesimbawo. A few moments later. First of all, ababaka mwenna muli low IQ. Don't even debate it. Actually, wampabira nakwe wa boss olwecho. Ne mugamba mukama wange ekyo si kisazaamu. Nabati aba foot soldiers. Mu PLU omuntu eyannonda yali General MK. General MK ne bwasala wencha nangamba tacha neetaaga mu PLU I can survive on my own. Ze siri butulika. Ali muntu munene mu government yen. Okujjako Yoweri Museveni. Taliyo omunene aliomu. Butereevu awo eggaali oba ogiyisizza mu mukama wo obw'ogamba nti omunene ali omu era ono ye enkoona ye bamaze dda okugiteeka weeja. Olutalo lugenda mu maaso wabula Muhoozi yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti gwe Frank Gashumba olina eri mu kya 10 beewadde ennamba ne beewa n'ebitiibwa wabula ono baamukasuse eri kati yayongeddeko ng'agamba nti byonna byonna bigenda maaso abiraba bulungi era omusajja gwe appointinga ayitibwa Daudi Kabanda akyali musajja we wa ku lusegere nnyo era tagenda kusobola kubanga byonna byonna ebigenda maaso amuleka mumuyuzeyuze. Kitegeeza nti Frank Gashumba yaba mulinnye ku mutwe ate n'olwaliro tetunalaba oba yakoze ne ku radio oba teyakoze naye agavayo galaga anti ono ate ekyamuguddeko olunaku lw'ejjo omukulu jjukira ye atakubira kasimu si bya bino ebyakisajja kikulu ye agenda wali ku mukutu n'ateekayo buli omu n'amanya ebyo n'olwagudde mu matu ga Daudi Kabanda mwinaawo nga celebrating agamba nti kakati okirabye olabye amaanyi gange gennina. General Muhoozi yakakasiza n'agamba nti mu bantu bonna bakola nabo omwami ayitibwa Daudi Kabanda ono nno nga General Secretary ekifo ekyo yakimwera ddala era kyamaanyi mu hierarchy. Ono ye Frank Gashumba bamutadde nga wabigere nnyo era ekyewunyisa agavayo galaga nti onalowooza ne ku kyokunyuka olw'ensonga nti ebintu tebitambulanga oba oliawo bwe yabitegeera bwe yali ayagala olw'ensonga nti bw'ovaayo n'ogamba nti bafuutu soja omusajja n'agamba nagga ffe tetulina bafuutu soja baliwa bali mu kibiina kimu kya NUP fene waffe mu MK movement nedda tetubirinayo ebyo birekere awo baba bakukubye naddala nga gwe mwogezi w'ekibiina. Kitegeeza nti gwolina okwogera gwolina okubanga omanyi information nga bwekyo bw'obanga ddala togimanyi omukulu abakugambye nti gwe nkukutte ku nkoona na bino bikulu nnyo asooka olabemu. Oligwa wendigwa n'ekikigamba wendigwa oligwa kitegeeza omukulu tagwa ku ttaka bw'osookawo ye naddako n'akugwako kati nsuubira buli omu era ade bakwerijjako bakitegedde. Kale onayo Luno olutalo ndusuubudde n'ensonga ngenda zibawa. Tukooye okubanga munyigiriza abantu nti kubanga gw'osobola okusembeza kamera n'oyasama n'oyira abantu amalusu n'ozoola amaaso
n'owanika emikono n'ogenda ku interview TV radio video ku video ba TikTok bonna n'obakuŋŋaanya bajje bakukwate kiki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Kabanda yakuliira ki? Yakukola ki okubanga ku ssaawa eno owulira ogenda kubaluka? Ngamba Frank Gashumba. What is it? Ku myaka gyo gy'oyina Frank egigenda mu 6, ono omwana Kabanda alina emyaka 35. Lwaki muyina ettima? Lwaki weeyagaliza wekka? Buli ayagala okuvaayo ng'omukuba enjala wakikolako Balamu. Yes, Balamu ayina ettima. Ekyo nayo gimuweereza ayina ettima. Ekyo nakyo sikirumamu. Ate anankola ki? Ayina ettima. Nja muwe ensonga nga 6 ezimulaga nti ayina ettima. Ayina sino twaka y'ettima. Personally nziina. Era ngenda kuzita. N'ezimu ziri ku social media anyway zisirculating. So biri eyo abantu babiraba. Toyota kubanga sinnaba kwogera ku bulyako obuli mu PLU. Mugamba mutya mwagala kuliforminga Uganda naye ng'obubbi busibuka mu PLU. Obubbi bwennyini. Yes, Toyota is a crook. Muyayi. Kondo. Mumanyi sente ze n'akateekamu. Yes. Kati Kabanda. Wano juzi Toyota alina obusungu bungi n'abantu bonna aba PLU bonna ne batuula Kabanda this. Omukulu Toyota yamala n'ategeera nti gwe mukyamu. Jawe ettima. Oleso obukyayi mu bantu gwakuŋŋaanya simanyi Abanyarwanda, simanyi ffe Abanyarwanda, neera Abanyarwanda. Kyova Abanyarwanda baakukoowa. Baakubuuza ki kyennyini ky'otambuza otutwala wa gye tutagala genda. Kasajja gw'olina omutima mubi. Bw'oyingira mu comment section olabe ku video kuliko Frank ng'ayogera. Olaba baga Frank Jew, oyo musajja alina omutima mulungi, alabirira abamulekwa, alabirira biki ku ddiru ki. Mumanyi n'ensonga ezibakozesa foundations ezo. Nze gye nimbadde ne foundation yange for 10 years. Ani yalagiwuliddeko? Mbadde n'abantu b'endabiri abasukka mu 2 for 10 years. Omwezi guno tugenda kweza myaka 10 nga nakusa omwezi 28. Era nabage njagala kukolayo ka charity. Ako konga kali mu open. Just akokweza emyaka 10. Kati ngoga nti nze gye nisiyamba kubanga sireeta mu camera. Era nabo balaga nti ayamba. Bamwekyukira. Bakola n'emikolo nga tebamuyise batamwa. Media oyagala kujeetikko ogitwala wa? Mututwala wa watuufu? Temukkiriza abaana bato kuvaayo. Aleeta eriiso oyagala oligyemu g'osigale ng'oli ku nnoobu mpaka ddi. Twakooye. Kabanda Kiyitaata. Genda ogula amazzi onywe oli akamere weebake. Tosobola kwetikka constituency namba n'ogirabira emyaka 5 ne bakwongera n'emirala. Abantu omuntu najja n'agamba wana abantu nti totegeera. Toba toyagaliza. Frank Gashumba osooka kwesimba ne kuba chairman gwe obw'ekyalo. You can't. Tebasobola kulonda. Akajanja empisa embi okweyagaliza okwerabawo. Abaana abato bazze mu bawe chance. Aisha. Ngugambye kulinako ekitono nnyo videos 15 ate ngenda zikolera mu lugoye lwe lumu kifo kyekimu kubeera lwenfunye time bw'oziraba next week manya nti nzikoze leero bye.